Abaana ba Busagwa okuli Lwebuga Joseph, Kibuuka Ngobya ne Nakaketo Mauritius bwe batabukidde kitaabwe nga bamulumiriza okwekubana ne ssenga waabwe Sylvia Namayanja ne basindikira nyabwe Rest Nabulya ebyokoola ebyasse. Bino bibadde mu kikola abasamize oluyitiddwa omubaka wa gavumenti mu disitulikiti y'e Masaka Linus Ngopek n'omuduumizi wa poliisi mu disitulikiti eno John Chrysostom Mwawule okukendeeza ebikola by'obulogo ebisusse mu kitundu kino. Abaana ne basaba okulumiza kitaabwe nga bw'asusse obulogo. Ayo senga kwoli tekukolaganirako ddala n'akamu zaali ssaawa 10 zaali ssaawa 10 nenkomawo kati wenakomawo kale sokukwatira kati taata kiki Namayanja Sylvia yajja waffe olunaku baali bagenda okujjanjaba ku ssabo lyaffe n'akyama mutooyi gye batakwataganamu nennyaffe olwaba okuva mutooyi maama agenda okuddayo alabe kiki ekiri mutooyi olwaba okutuuka yabaafuluma n'agwa wakati muki mu lujja olwaba okugwa kwe kusirika teyaddamu kwogera paka omwezi mulamba n'ekitundu wafiiridde. Olw'okuba abaana bano batabukira kitabo George Mukasa amanyiddwa nga Busagwa nga nyabwe yakafa omusajja wattu yasalawo okugumbira ddala ku poliisi y'Ebunga nakati nga gy'abeera wabula ng'ebimwogeddwako wamu ne mwannyina babyegaanye. Naye abaana baategako ekintu ne bakiteekako n'emitala era na bino by'obadde olaba nga ndi muddukaddu nga bwe bagenda n'abeeri ne ku kyalo bafudde omuntu ndinzi ganemba nga ntambula ng'ali obukwe okutuusa lwe byagenda ennyo ne batuka ekiseera ne batandika n'okwogera abasawo gye baalaga baabalamu era kyemaani oli gw'owulidde nanga nti abasawo ababiri bamanyikiddwako gye bajja ebigambo nti gundi eddagala tinaalongo bwe yagenda kati baali zibakolagana ng'oyo yaterese n'ebintu. Nasangawo ne muwala wange bamuyita Nalugga ne mubuuza ye Nalugga nti wajja ddi kyavanga nti esenga nakola ki najja dda kyebavuga nti akati sikankome okubuuza kamala okugenda mu kaabuyonjo saalwayo wadde okuwezaawo eddakiika nti oba nalwayo ebbanga gwanvu nenkola ki nemala okwetebuuza. Mwawule ne Ngopek bo balumiriza abasamize abasobye mu 10 abeetee mu lukiiko luno olw'okufuukira abantu ekyambika nga batemula mu bikola by'ekisaddaaka abantu okubabbako ebyabwe n'okubalimbalimbanga. Wano poliisi weesinzidde okukakasa nga bw'egenda okukolagana nabo okulaba ng'erwanyisa ebikolwa eby'ekifere mu basawo b'ekinnansi.